Mu mawulire agaakagwawo breaking news gano nno nga si malungi eri ekibiina ekya National Unity Platform. Honorable Muwanga Kivumbi ebibye byongedde okuba nga byonooneka, bamuzzizaayo mu kkomera paka ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno gwennyini ogwokubiri omwaka 2026. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 3 Honorable Muwanga Kivumbi lwaleeteddwa mu kkooti mu bitundu by'e Butambala. Kkooti ejjeewulire okusaba kw'okweyimirira oba oli awo n'okumusomera emisango mu butongole egyamuggulwako emisango gy'obutujju. Ngenda kukuzzaako emabega kulage Muwanga Kivumbi ebimuvunaanibwa kyokka ate nga byakolebwa ku ye. Ebikolwa eby'obutujju byakolebwa mu maka ga Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi ate kakati babisibye ku ye, era wenjogerera nga Muwanga Kivumbi bambi ebibye si birungi. Abamu ku bannamateeka nga beegattiddwako abakulu bano nabo bamaze dde okuba nga batuuka era baliko ne bye boogedde ng'ogenda kuziwulira. Kati ng'ennaku z'omwezi 17 basazeewo lwe bagenda okuba nga bamukomyawo mu kkooti omusango guddemu ogenda maaso n'okuba nga guwulirwa. Omulamuzi agambye ekigendererwa oba ensonga lwaki omusango bagusindise okwega bamuzzizaayo mu kkomera akomewo nga 17 mbu basobozese ab'oludda oluwaabi loza ye gavumenti bajje n'obujulizi obumala oba bakola okunoonyereza okumala ku musango guno oguli mu kuvunaanibwa Honorable Muwanga Kivumbi n'abantu abalala 24 era kye bakoze olunaku olwaleero lwe bakamutemye. Abamu ku bo abaali ba agents be kuno nno nga kuliko n'abaana nga bakyali ba students bakwatiddwa nabo ne babateeka ku fayiro ye. Kikakati ebikolwa by'obutujju yabikola yekka wabula mbu yabikola nabo. Jjukira mu kwogera kwa poliisi baavaayo ne bakutegeeza tukutte Muwanga Kivumbi akatambi nja kakuwaawo era waliwo ebikolobero eby'obutujju ebyagenda maaso n'okuba nga bikolebwa mu maka ge. Kakati olunaku olwaleero engeri gyatuuseemu ku kkooti bambi n'ajja mu mbeera ey'ennaku n'awozesebwa oba n'awuliriza emisango gye bamusomera era bwe batyo ne bagimusomera ne bakikkaatiriza misango gya butujju era ne bamutegeeza nti ssebo ogenda kuddayo weebakeyo mu kkomera paka ng'ennaku z'omwezi 17 then ojja kukomawo nga 17 emu tutunule mu nsonga zino nga bano bamaze okukola okunoonyereza okumala tulabe oba oli awo tukusonyiwa oba tetukusonyiwa. Muwanga Kivumbi engeri gye bamutuusa ku kkooti eragira ddala nti omusajja bamutaddeko ebibeera oyinza okugamba era mutujju awedde emirimu. Muwanga Kivumbi atuuse ku kkooti olwaleero nga 3 byonna ngenda bikulaga ate era byonna tugenda byogera tubeere nga tutwala ensonga eno wa weeyina okubeera ng'etuuka. Yes, bwatyo Muhammad Muwanga Kivumbi bwatuusiddwa ku kkooti era bwe bato ne bamusimba mu kaguli ng'ali ku mpingo omusajja wattu mbeera ey'ennaku ey'ekika ekya waggulu era bwe bato ne bamutegeeza ayina omusango gw'obutujju ogwamuguddwako era agenda kuddayo mu kkooti agenda kuddayo mu kkomera paka nga 17 lwe bagenda okuddamu okuwuliriza. Abamu ku bannamateeka babazze era nga basuubira nti oba oli awo bajja kufuna okweyimirirwa oba bajja kusaba okweyimirirwa engeri gye guli musango gwa butujju. Omu ku butambi ogenda kuwulira ezimu ku nsonga lwaki bamuteekako omusango gwa butujju. Muwanga Kivumbi emisango gye baali basobola okumuteekako oli awo bagenda okukizuula nga mu mateeka misango myangu gya kweyimirira era nti bayinza okumweyimirira baba nga balemesa abakulu bo okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Kati kye basazeewo kwe kumuteekako omusango gw'obutujju babeere nga tebakkiriza oba nga tebasobozesa muntu yenna kubeera nga amweyimirira. Kakati ogenda kuwulira abamu ku bateekeddwa ku fayiro ya Muwanga Kivumbi kuliko abayizi nga bano abamu ku bayizi baali ba agents be era ng'okusinziira ku information gye tulina nti ekyali mu maka ga Muwanga Kivumbi abantu bano baali bakuŋŋaanya DR forms okwetoolola district y'e Butambala era mu kukuŋŋaanya DR forms bazireeta ne baziteeka ewa Muwanga Kivumbi engeri gyekiri nti yali acoordinating ekitundu ekyo. Kakati nga balina we bagenda okuzitwala ndooza ku Ttale Center bafollowing DR forms ezo eziriko obujulizi obulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu awangudde ne Muwanga Kivumbi yennyini nti yali awangudde akalulu mu bitundu bya Butambala. Wabula abakulu ndooza kaweefube yali waakulaba nga aba babiri tebawangula sayidi eyo oba ebitambula nga bwe birina okutambula. Kati Muwanga Kivumbi okuŋŋaana wakati mu maka ge mu galaji y'emmotoka ye
nyumba ye abasajja kasita bategeera nti abantu bali omwo bani yababagulizaako nti abo batudde omwo bali wamu ne bakomerera amasasi nyumba ye ekikolwa ekyattiramu abantu abawerera ddala era ye Mwanga Kivumbi agamba bwe baamala okutta abantu bamakinga sure nti buli muntu gwe batta mulambo bagukwata ne bagubuzaawo kaweefube yali wakubuza bujulizi kakati byonna ogenda biwulira wabula ng'ebyo byonna ate babikutte ne babiteeka ku Mwanga Kivumbi n'abamu ku bayizi abalala ogenda kuwulira ebigenda okuvaayo kanzije tubeere nga tutambula n'ensonga eyo nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira Red Zone TV kwoli atanaba kubanga osubscribe kole tubeere nga tutambula ffenna ku nsonga za Muhammad Mwanga Kivumbi tugenda okubanga tutambulira era byenkuleetedde ebivudde mu kkooti n'ebigambo ebyogeddwa poza ate n'enkuzaako n'emabega ku ebyo ebyaliwo before nga kkooti tezinnatandika kubanga zitu Muhammad Mwanga Kivumbi wenjogerera yeetaaga ssaala kubanga ebintu bitandise okubanga bikaluba bitandise okubanga bifuuka serious era Mwanga Kivumbi bwe batyo bamuzizzaayo komera paka nga 17 mwezi guno gwennyini ajje addemu bannamateeka be baddemu okubeera nga basaba okweyimirira Mwanga Kivumbi abakulu mu kibiina kya NUP baatuuse balina essuubi nti oba olyawo bayinza okusaba bbeeyi oba bayinza okusaba okweyimirirwa Mwanga Kivumbi awoze ng'ava bweru sajja balabika tebawaddewo yadde gaapu kkooti Butambala tuze kugoberera nsonga za Deputy President waffe Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi ebyembi bogeddeko abantu abalala 24 Honorable Mwanga Kivumbi bategeezezza nti abo baali polling agents be nga bwe mmanyi ebikweketo byakolebwa nga ekigendererwa kyali kyakukwata ba polling agent baffe bonna bonna abalina ebitundibwa mu byenjawulo era bano mulaba nabo babesanga mu mbeera yino naffe Kampala n'awalala mwalaba abantu baffe bangi nnyo abakyalina mu makomera abaali polling agents just nga byo baali bakugu baabwe polling agents naye babasanganga we bakungaanira okutwala ebyala forms ezo kyennyini kye bakola Mwanga Kivumbi yalina ebyala forms ezo baali bazireeta wakaawo kye bakola ku kubakwata n'okubatemako emisango mwala we bakwatire Kampala ba polling agents bagamba nti babasanga nga bagamba nti Museveni nabbi akalulu kaffe era ne bateekako omusango common nuisance n'ebirala bwe biti naye kaakati bano babataddeko terrorism bano abaana abamu balabye tebanaweza na myaka 18 abasinga abayizi b'amasomero ag'enjawulo abali ku university naye besanga mu mbeera eno of course era tumanyi tekigenda mu maaso si prosecution oba sikozesa wabula persecution kijanja n'okubonyabonya abantu baffe oba oyagala kitegeera bulungi olaba nti ono Deputy President waffe wa Buganda naye Deputy President waffe wa Western Uganda obetogerera tetumanyi waali Deputy President waffe yes katambi kalimu nankani naye David Lewis Lubongo yabadde agezaako okunnyonnyola ku biki ebyo basanze bwe batuuse mu kkooti e Butambala kimu ku bisinzo beewuunyisa kusanga nga Mwanga Kivumbi bamutaddeko ate emisango bamutaddeko egy'obutujju ate ne batakoma ku ekyo fayiro ye ne bagattako abantu abalala 24 bano nabo bagamba nabo baali wamu mu kukola ebikolwa eby'obutujju era babadde bannyonnyola bagamba nti kino kyekitandikidde wano nti era ku olwo olunaku waliwo n'abalala abaakwatibwa abaggyibwa mu kibuga Kampala nti bano omusango gwe babavunaana balina we baali ne bagamba Museveni yabbye akalulu kyokka nekiba nga kyabakwatisa era nabo nga wenjogerera bagambibwa okuba nti balabika bali mabega wa mitayimbwa abamu ku bannamateeka bali mu musango guno abawerera ddala nga kuliko bakulu abamanyidwa nga Elias Lukwago kuliko Mera Dubega Sseggona n'abalala nga woobalabye babaddeko era nabo bye boogedde nabyo nga njagala mbikuwe olabe ensonga za Muhammad Mwanga Kivumbi bwe zigenda mu maaso n'okuba nga zitambula era ekiri ku kkooti wenjogerera oba wenkoledde akatambi kano nga mbeera ya bunkenke bannamateeka boogera ebigambo byogerwa naye nga buli muntu yenna yeebuuza ddala ku kiki ekigenda okuba nga kiddako omukulu Muhammad Mwanga Kivumbi n'abamu ku bayizi abaakwatibwa mu musango guno era abamu ku bateereddwa fayiro eno ate babadde bakyali bayizi wabula nga bo bajja kubanga ba agenti abaali bazze bakola omulimu gw'obwa agenti
okubeera agent wa Mwanga Kivumbi, okubeera agent w'ekibiina kya NUP, kakati nabo baabakwata abatattibwa bakwatibwa era kakati nabo bali ku fayiro eno. Embeera ya bunkenke buli wamu era embeera yibadde ya bunkenke naddala nga Mwanga Kivumbi bamutuusa. Kakati bino nabyo tugenda kubanga tutambula nabyo obeere ng'obitegeera bulungi nnyo. Mwanga Kivumbi bw'atuuse mu kkooti, omulamuzi annyonnyodde era mu byabadde annyonnyola mubaddemu okugattako bali abantu 24 n'okumutegeeza nti tewaliwo musango mulala wabula muli batujju. To read it again for you because you are also being brought on board. Kakati abo b'omulabye nabo beba abalala 24 be bamugasseeko naye ng'abamu baana bato era nga bakyalina bayizi ku matendekero ag'enjawulo baali bazze kubanga ba agenti bo baakwatibwa ate era nga kwabo kwe kwali abalala abattibwa. Okusinziira ku Honorable Mwanga Kivumbi ye mu kunnyonnyola kwe agamba nti n'abamu kubattibwa baali ba agenti, bali baana b'abantu mu bitundu by'e Butambala era mbu emirambo baalwananga nnyo okulaba nga bagitwala. Ebyo ebigambo ngenda bikomezaawo Muhammad Mwanga Kivumbi ng'abinnyonnyola wabula ng'ekibadde ku kkooti badde kusalira Mwanga Kivumbi misango. Kati nga sinnakuwa butambi bunnyonnyola abakulu kye boogera ku ebyo ebibaddeyo, njagala tusooke tuyiteeyite mu kiwandiiko kino kakasa biki ddala ebigenda mu maaso ku Honorable Mwanga Kivumbi bituuseewo naddala olunaku olwaleero nga byongereza ku ebyo ebibadde nga bibeerawo. Mwanga Kivumbi wenjogerera ebintu si birungi era njagala tutambule ffenna wandiiko kino owulirize ate era mu luzungu lwaffe olutonotono nga bulijjo tuge nga tukinnyonnyoka era Mwanga Kivumbi kiyinza kuba ki ekigenda okuba nga kimutaasa. Wuliriza nga bagamba nti state amends terrorism charges against MP Mwanga Kivumbi adds 24 suspects. The state ekoze enkyukakyuka mu charge sheet oba olupapula oluliko emisango egivunaanibwa Honorable Mwanga Kivumbi era nga ku charge sheet eyo bagasseeko abadde omu avunaanibwa ogw'obutujju, bagasseeko abalala 24 kati nga bali ku fayiro eyo oba ku charge sheet emu bali 24 okusinziira ku bakulu ab'ekkooti ey'e Butambala. The state has amended terrorism charges against Butambala County Member of Parliament and the National Unity Platform Buganda Deputy President Honorable Mwanga Kivumbi, adding 24 other suspects. The case Butambala Chief Magistrate's Court had on Tuesday. Kyolunaku olwaleero nakusomezi nga 3 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 omulamuzi wa kkooti ento wa Chief Magistrate's Court e Butambala akyusizza musango gw'obutujju oguteekeddwa ku Honorable Mwanga Kivumbi era ne babanga bongeddeko abantu abalala 24 bano nabo ba suspects abagasse ku fayiro y'emu okuli Mwanga Kivumbi. Kivumbi appeared in court at the moment for the mention of terrorism related case where prosecutors informed the court investigations had been expanded, including additional suspects allegedly connected to the same matter. Nti Mwanga Kivumbi olunaku olwaleero alabiseeko mu kkooti era ng'ekimu ku bibadde bimuleese kuwuliriza kusoma musango. Abalamuzi nga bateekateeka okusoma omusango kimu ku bibadde bimulabisizzaako ku kkooti olunaku olwaleero era mu musango bamusomedde kubaddemu okukyusakyusa mu charge sheet era ne bajja amendinga
bw'atyo omulamuzi wa kkooti y'e Butambala n'akola enkyukakyuka n'agattako abalala 24. According to the prosecution, Mwanga Kivumbi is accused of involvement in violent actions during the election period, which the state claims resulted in the death of 7 people. Prosecutors maintain that the alleged acts meet the legal threshold of terrorism. Okusinzira ku prosecutor oba okusinzira ku kkooti eno y'e Butambala kaŋŋambe bwentyo, Mwanga Kivumbi bamuvunaana okwenyigira mu bikolwa eby'obutujju era ng'ebikolwa ebyo byafiiramu abantu abawerera ddala 7. Ebikolwa biwalaba sasa agaakubwa galagi ya Mwanga Kivumbi bwe yali omu beetaba mu bikolwa ebyo, era ebikolwa ebyo byafiiramu abantu 7. Newankubadde nga mu bigambo bya Mwanga Kivumbi twawulira ng'ennamba y'abantu eyafa baali bangiko, nga bagamba nti ebikolwa ebyo bwe tubigattagatta oba bwe tubitunuulira bimukwalifayingisa okubeera omusajja omutujju. The newly added suspects are Burhani Matovu, Akram Bukenya, Musime Wilson, Tumusime Wilson Bulinda, Faburu Wagolina, Nicholas Chiberu, Fahadi Kasozi and Kelvin Kayanja. Kubana abagattiddwako muli bano wammanga bagatiddwa ku fayiro eno, bwawuliramu erinnya ly'omanyi olw'okusharinga vidiyo eno tomanya. Kuliko Burhani Matovu, Siraamu Uganda, pay attention ku mannya. Kuliko asooka mugaye Burhani Matovu, tegeza musajja Muganda yeddira Ngabi Matovu ate Siraamu. Akram Bukenya Tumusime, ono Akram Bukenya abeera mu Siraamu ate nga yeddira Ngabi Bukenya. Wilson Bulinda abeera manyi ddiini Mwagwa Wilson Bulinda kakasanga naye abeera musajja Muganda. Fabulu Wagolina Siraamu naye Wagolina simanya abawaddu wa ggwanga ki. Kuliko Nicholas Chiberu, kuliko Fahadi Kasozi era naye Wangabi ate nga Musiraamu, ne Kelvin Kayanja, si Kelvin Kayanja wabula Kelvin Kayanja, be bamu ku abo be bagasse ku fayiro eno ate nga bakyali bangi. Others mulimu n'abalala okuli Tribe Sesanga, kuliko Brian Tewanyana, kuliko omulala bamuyita Brian Mwanguzi, kuliko Nicholas Walakira, Musa Tekaggo, Joseph Wachikatu n'omulala amanyiddwa nga Rahim Iru. Kigambibwa okuba nti prosecutor aneeminza amannya amalala gano kuli Jonathan Sentongo, Adina Semaganda, Nifa Nakibuuka, Paulo Mawanda, Jackson Ddungu, Yusuf Ramadan Kiwanuka ne Brian Owoli. Nago be bantu abagattiddwa ku fayiro. State prosecutor asked court to remand all of the suspects until February 17th, 2026 to allow further investigations. Amannya ago nga bw'ogawulidde nga kwabo kwogatta ne Honorable Mwanga Kivumbi, omulamuzi asabye bano baddizibweyo mu kkomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 mwezi guno gwennyini ogwokubiri bakomezebwewo olwo batandike ku process ey'okusaba okweyimirirwa. Omusango guno kyengumanyiiko guba munene, sisuubira nti okweyimirirwa kunaabaawo. Kivumbi was escorted to court under heavy security amid the heightened police and prison presence the court premises. Kabagamba Mwanga Kivumbi atuusiddwa ku kooti wakati mu byokwerinda eby'omutawaana ennyo, nga mu by'okwerinda baddeko aba prison, baddeko aba poliisi, beere ya byokwerinda okubanga babinywezezza era nga bateekawo akabonero banga basiiga ekifaananyi tufono gwe tuleeta musajja muyeekera. Kati obunkenke bwe buto ne bubanga bweyongedde era nga ebya Muhammad Mwanga Kivumbi birabika nga si birungi, ekiyinza okuba nga kiddako essaawa yonna, kiyinza okuba nga tekinnategeerekeka. Tuli mu bitundu by'e Butambala. Omubaka abakiikirira wenjogerera ng'ali mabega wa Mitayimbwa bamuguddeko musango gwa butujju, baagumuggulako dda, wabula we twogerera saawa yonna ekinaddako kiyinza okuba nga tekigenda kuba kyangu nnyo eri omukulu amayiddwa nga Honorable Mwanga Kivumbi. Genda mu comment section teekayo kiki kyolowooza ku nsonga eno, kiki kyolowooza ku bigambo by'owulira naddala mu nsonga za Honorable Mwanga Kivumbi atwaliddwa addiziddwa yeruzira addiziddwayo mu kkomera nga bagamba nti paka nga 17 nabali abalala 24 bamugasseeko. Naye mu bino byonna ekisinga okuluma era ekisinza okwennyamiza abantu 24 be bagasse ku Mwanga Kivumbi, singa obungi ku bo bayizi. Wabula engeri gye kiri nti eggwanga libadde mu luwummula, abaana bano bajja ate nga omanyi abayizi ba universities ba institutions baba bakulu, bajja babeere nga bakola nga ba agents aba Mwanga Kivumbi oba oliawo ne bakandidate b'ekibiina ekya NUP. Kati abo nabo babagasse ku fayiro nti kati nabo batujju.
era batwaliddwa nga nabyo biwala ttaka babatutte ne baba nga babagatta ku fayiro eyo ekintu ekitasanyusizza naddala aba side ya Muwanga Kivumbi aba kibiina kya National Unity Platform wamu ne bannamateeka aba Honorable Muwanga Kivumbi naye byonna nkugambye tugenda kubanga tubikutuusaako kakati nga sinnakuweera butambi waliwo n'ekiwandiiko ekirala kyo njagala tukiyitemu nga kigambibwa nti abamu ku bannamateeka ba Muhammad Muwanga Kivumbi balina obubaka bwe basindikidde omulamuzi balina bye bakomplainingako bagamba waliwo ebitagenda bulungi waliwo ebitali bituufu njagala nakyo tukiyitemu then oluvannyuma nkuwa ebigambo by'abakulu bano. Kivumbi's lawyers raise human rights concern in a terrorism case. Nti bano balina ensonga gye baraisinze ekwata ku nsonga z'eddembe ly'obuntu musango gwa Muhammad Muwanga Kivumbi okusinziira ku mbeera nga bwetambula era bino nga njagala obiwulirize. Bagamba nti lawyers are representing Butambala County Member of Parliament and the National Unity Platform Buganda Deputy President Muhammad Muwanga Kivumbi have asked the court to address what they described as serious violations of their client's fundamental human rights in the ongoing terrorism case against him. Abamu ku bannamateeka aba Honorable Muwanga Kivumbi ono mubaka akiikira abantu b'e Butambala tenga mu ngeri y'emu ye Deputy President w'ekibiina ekya National Unity Platform w'ensonga za Buganda. Abamu ku bannamateeka be basabye kooti etunuulire nnyo era balinnyiridde nnyo eddembe ly'obuntu erya Muhammad Muwanga Kivumbi. Mulimu eddembe ly'okweyimirirwa, eddembe ly'okwewozaako n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Addressing the Butambala Chief Magistrate's Court Tuesday, Osiro East MP and a senior lawyer Medard Lubega Sseggona appearing for Kivumbi's legal team told the court that his client never recorded a statement in relation to the terrorism charges he faces. Muwanga Kivumbi okuva lwe baamukwata akolanga statement annyonnyolanga ku biki byaliwo statement eri official ng'oggyeko bino bye ngenda okuwa ebiri mu katambi wabula ono alina okukola statement ng'aba ayagadde. Kati omu ku bannamateeka be Medard Lubega Sseggona agambye ategeezezza omulamuzi client we annakola statement yonna ate ng'ateekeddwa okubako statement gy'akola kwebyo ebyaliwo kijja kitya era lwaki temumukkiriza kukola statement ebibuuzo nga babibuuza omulamuzi owa kkooti ey'e Butambala. Sseggona further submitted that at the time of Kivumbi's arrest, authorities failed to inform him of the specific offense he was being accused of. According to the defense, Kivumbi only became aware of the charges when he was later produced before court. Era bannamateeka bategeezezza omulamuzi bannange tukimanyi bulungi nnyo mateeka g'eggwanga erya Uganda omuntu ng'agenda okukwatibwa kiri mu mateeka era oteekeddwa okumunnyonnyola musango ki gw'omukwatira musango ki gw'ozza omumukwatira era omuarestinga under which charge. Kakati mbu Muwanga Kivumbi ye baavuba muvube baawamba muwambe era okusinziira ku bino ebibadde byogerwa mu kkooti Muwanga Kivumbi n'omusango ogumuvunaanibwa agutegedde amaze kujja mu kkooti lundi guli lwe baamusomera oyo ategeera omusango gwe bamuvunaana gwa butujju. Kati kino ekikolwa kimenya mateeka era tekikkirizibwa. Muwanga Kivumbi ng'omuwawaabirwa supposed okumanya yoba yali supposed okubeera ng'amanya omusango ogumutwaza wali mu kaseera kali nga bakyamutwala. Kati wuliriza abagamba nti the defense also raised concern about how investigations were conducted. Sseggona told the court that when Kivumbi attempted to explain 10 people were killed at his home during the election period, this officer from Kira who was questioning him reportedly dismissed the claim. Okusinziira mu bye bataddeyo wulira nno bino ebimu tetwabimanya. Okusinziira ku ngeri investigations gye zikolebwa Muwanga Kivumbi baamutuuza ndowooza ne babaako investigations ze bamukolako b'ebibuuzo 4 n'akataano bamubuuza. Kati Muwanga Kivumbi we yali agezaako okunnyonnyola nti mu maka ge battiddeyo abantu 10 kira wano mu statement batugambye abantu 7 ate ye Muwanga Kivumbi yagamba abantu abaafa baali basukka ne mu 10. Kati wano batugamba mu kiwandiiko Muwanga Kivumbi baali bamubuuza nga bamu interrogatinga yagezaako okunnyonnyola nti bannange abantu 10 battiddwa mu garaji yange y'emmotoka wabula abasajja tebaamukkiriza tebaamuganya ekyo nakukifogerako oli awo simanyi baba alina kye baali bakweka bakyali kiki ebyo byonna bitegerekese ensonga ziri mu kkooti. Abagamba nti said the defense was surprised that officers allegedly unfamiliar with the area ignored information provided them while insisting pursuing their own
versions of events. Nti abaali ba interrogating Muwanga Kivumbi ekisooka baali tebava mu kitundu ekyo kya Butambala. Kyokka ate nga information gye baagala okumugyamu bwagezaako okugibawa bagigaana era nga bagikugira. Akabonero akaali kalaga bandibanga bo baalina mission eyaabwe, baalina kye baagala okuteeka ku Muwanga Kivumbi ekyabwe, nga bo byagenda okubagamba oli awo nga tebikola nnyo makulu ya Muwanga Kivumbi onaawulira. The prosecution maintains that the alleged election related violence resulted in the death of 7 people, a figure defense strongly disputes. Nti okusinziira ku musango ne kkooti nga bw'egamba ebintu ebyaliwo ku olwo wa Muwanga Kivumbi tibyafiiramu abantu musa. Kyokka nga figure zino Muwanga Kivumbi mu kamwake bulirwako ng'agamba abantu basukka mu 7. Kati ate ne defense yateekeddwayo bagamba nti abantu abaafa ali 10. Era Muwanga Kivumbi yagezaako okunnyonnyola, bamukkiriza kunnyonnyola. Era ne kitegeerekeka kirabika bakulu bano bandibanga bo already bagenda okujja okumuinterrogatinga nga balina answers zaabwe ze baagala era nga balina n'ekyabwe oli awo kye baagala okubeera nga baggusa. Ne twongera mu maaso okuba nga tukuyitira mu kiwandiiko kino. Wano nga bagamba nti Sseggona argued that the case of such gravity require transparent, impartial, and professional investigations. Submitted that if investigations were carried out in the manner alleged by the defense, then all evidence obtained be rendered invalid. Sseggona ng'ategeeza kooti omusango guno investigations ezikolebwa zandibadde zeetaaga okubeera transparent, okunoonyereza okwenjawulo kwandibadde kuli kwa bwerufu, kwandibadde tekuliiko side, tekwandibadde kuli no. Era n'agamba ekinaakolebwa bwe kityo mugenda kuzuula era mugenda kutya okusinziira ku defense ja kutya era mujja kutegeera yonna obujulizi bwonna teekebwa ku Muwanga kyamazima obujulizi. The lawyers also told the court transferring Kivumbi to court without notifying his lawyers or even his wife was unconstitutional, amounted to a violation of his rights. Nti kakati sebo bye mwakola jukira ulo bamuleeta mu kooti ogwasooka bagamba bamuleeta bannamateeka be tebabategeezezzaako olwa kimenya amateeka. Era wano bagamba byonna bye tuli mu kulaba wano bibiri mugenda maaso mu kooti nabimenya amateeka. Asked court dismiss the prosecution's application. Baakwata Muwanga Kivumbi bamuteeka mu kooti baziwe tamanyi n'amateeka be tebamanyi ntwe kimenya amateeka. Era ne basaba kooti prosecution application y'aba prosecutor wemu era bagigaane. In the alternative, they urged the magistrate to order that all evidence obtained so far be discarded and that fresh investigations be conducted by impartial officers. Ne bamusaba nti kale twagala wabeewo okunoonyereza okupya okutegekebwa era okunoonyereza okwo bwe kukolebwa nga kuli impartial, abasirikale abatalina feeling oba batalina interest mu bintu bino, abatalina ludda nga be bagenda okukola kino. The defense further asked the court to direct that investigations extended to the killings that allegedly occurred at Muwanga Kivumbi's home, saying that reality must be established disputed in number of fatalities. Kabagamba nti basabye kooti babeere beerufu, babeere balambulukufu, babulire n'ekituufu ala abantu baali bameka abaafiira ewa Muwanga Kivumbi. Wanga tuwulira Kivumbi ne reports ezivaayo zigamba abantu baali 10 oba oli awo kale baali basukka mu 7. Kyokka ate yo kooti mu biwandiiko byonna ekulaga abantu abaafiira ewa Muwanga Kivumbi baali 7. Kati wano wandibaawo akakodyo ak'okwagala okuzibira oba okubikka numbers ez'abantu abatuufu abaafa, kooti egenda maaso n'okubanga ekola kino. Kati ate ekyewuunyisa bannamateeka bagamba okusinziira ku kirayanti waffe naffe tumanyi bulungi nnyo soboka ate era si bwe kityo bwe kyali. Abantu abaafiira mu maka ga Muwanga Kivumbi baali bangi okusinziira ku ye nga Muwanga Kivumbi n'ennamba gye muwa ekyamazima si bwekyo bweri. Kakati kooti muveemu ebyakyekubiira ewo okubeerako mulekerawo okubeerako ne sayidi mukole ekintu mu butuufu bwakyo. Muhammad Muwanga Kivumbi temumufutyanka omusango gwe muguteeka mu feeling na kuguteeka mu bibeera musobole okubeera nga mumusiba ng'oba oli awo we mwagala. Muhammad Muwanga Kivumbi bambi ebyo bikyagenda maaso n'okubanga biranda era gwampuliriza ffe tuli kubeera nga byonna tubikutuusaako okusinziira nga we binaaba bizze. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo. Mulimu ku information mu bumu ku butambi bw'ogenda okuwulira mulimu information ekakasa bino egenda maaso n'okubanga etunnyonnyola Muhammad Muwanga Kivumbi embeera mwali. Abamu ku bannamateeka baliko bye boogedde
ne Muwanga Kivumbi yayogera nabyo ngenda kubanga mbikukomezaawo ogenda kutya. Weaponized against people of the opposition so that to settle political scores through charging them of charges like terrorism. Wano bagamba nti kino ekikolwa kiri mu kukolebwa gavumenti kagenderere kulaba ng'etererayizinga abantu ab'oludda oluvuganya ddala mu kadde kano ab'ekibiina ekya National Unity Platform bakukwata manyi tolina musango naye ne bakuteekako ogw'obutujju kano kakolyo kakukunafuya oba kakunafuya opposition bano bagamba tukimanyi. Which we condemn. Yes, indeed. Bagamba tukimanyi bulungi nnyo ate tukivumirira babadde banjawulo aboogeddeko naye bonna nja bakuwa. Situation is very confusing. We came here on an agreed to schedule due today from the previous appearance in which the suspects, 24 of them, on a very different charge sheet. Akati atono ye oyogola bambugalu bindi si munnamateeka wa Muwanga Kivumbi wabula munnamateeka w'abali 24 era ye ekibadde kimulese kakati nowulira vulugu badde ku kooti bannamateeka ba Muwanga Kivumbi nga bazze okuwuliriza ensonga za kiranti waabwe Muwanga Kivumbi kakati ate noono ye ekibadde kimulese ku kooti nga ku nsonga z'abali bo nga ate bali bamiisinga bamanyi wa gye babakwatira bamanyi wa gye bali bo lwategedde nti waliyo kooti ate nga baamiisinga ku lunaku bwe baakuba amasasi ewa Muwanga Kivumbi manya nti engeri gye bagenda okuleeta Muwanga Kivumbi mu kooti gende mu kooti sanga tuyinza okuraizinga ensonga yaffe ey'abakiraya nti baffe 24 baabula era nga baabulira ku lunaku lw'okulonda olunaku ekikwekweto kyakolebwa mu maka ga Muwanga Kivumbi kati beewuunyiza okulaba nga ate babasanze babatadde ku fayiro emu ne Muwanga Kivumbi wulira. Of its own for the 24 suspects at 9 a.m. On our arrival here, we were simply asked to join the court in which Honorable was attending. Ati ono agamba nti ekisinga okwewuunyisa bo batuuse ku kooti ng'ensonga zaabwe zibalese bazanjizza nga bategeezezza bali ku nsonga z'abantu baabwe bali ababulawo abamiisinga be batamanyi wa we bali mbu beewuunyiza nnyo okulaba nga bwe batuuse ku kooti babagambye nti mujoyininga ekkooti kakati mujje mubeerewo olwo nga bategedde abantu be munonye ko tugenda kubateeka ku fayiro eno so mujje mubeerewo n'abantu bammwe era ono byali mu kunnyonnyola. That was particularly for A1 in that charge sheet, that is Honorable Muwanga Kivumbi, on a charge of terrorism, as he has alluded. And the confusion that has taken center stage is that the same 24 that were previously charged with offences that are bailable in this honorable court, Grade 1 Magistrates Court, that we had come to apply for bail, very, very prepared, are the same individuals who have been added to the charge sheet. Akati ono ali mu kugamba nti n'emisango egivunaanibwa abamu ku bantu bano abamu baali babateekako misango mirala. Akati mu kubateekako emisango emirala eyeewuunyiza nti emisango gye babadde bavunaanibwa ebadde bailable kyakuba beiringa kyangu okubasabira bail ne baba nga bava emabega w'emitayimbwa. Kati nga bwe babateeka ku musango guno ba ku fayiro eno kijja kuba kizibu nnyo okubakkiriza okuweeyimirira. Kati beewunyiza okulaba nti ate batuuse bano babatadde ku fayiro eri basobozese bano basobole okukalubiriza bano tandika process y'okubeeyimirira. Of terrorism against Honorable Muwanga Kivumbi. And that has left us in a state of confusion, and the state that represented the prosecution, State Rachel Bihole, is the very one who represented the prosecution against the 24, and today she is the one who is representing the state against Honorable Muwanga Kivumbi and 24 others. Kitegeeza kyekyo nti omusango gw'obutujju baagulowoozezza luvannyuma nga balabe bateeka the Honorable Muwanga Kivumbi ku fayiro ya okuma omuliro tujja kusobola omusabira okweyimirirwa ssaawa eno. So our dilemma, as I have been speaking to Honorable Segona, is to wonder what next, because this is total confusion, unacceptable, because the state is in full custody of these individuals. No information
as Honorable alluded to while making his submissions in court, was given to them and neither to us. We were only hijacked today to find that there is a new charge sheet against which my clients, the 24, have been added to Honorable's client, which of course begs a lot to be desired. But the prosecution is not interested in the people who died, but it is more interested in the vice president of NUP just because he's the vice president of NUP. That is the issue. The issue of lives which were lost is not brought at the fore. Wano bagamba omulamuzi n'ebya abantu abala tayagala kumanya wabula atunulidde nnyo Muwanga Kivumbi nga kikulaga target ya Muhammad Muwanga Kivumbi. Bano bannamateeka bakyagenda mu maaso n'oku nga sinnakuwa asinnaba kubanga nkuwa ebigambo bya Muwanga Kivumbi nga nnyonnyola ku biki ebyali mu makaage emmaliyo ebigambo bya bannamateeka bano then tubeere nga tweyongera ogenda kuwulira Muwanga Kivumbi nga akunnyonnyola ekituufu kyali ki. We are looking at a lopsided kind of investigation where they are focusing on only one issue of incitement to violence or acts which they consider to be acts of terrorism that occasioned death of 7 people. But they are not investigating a very serious, a grave offense of murder, cold-blood murder perpetrated by the army and the police at the home of Honorable Muwanga Kivumbi, despite the fact that they got sufficient information from Honorable Muwanga Kivumbi when he was recording a statement, and also they also captured these facts, the particulars, within the charge sheet. The state, first, they do not want to do any investigation relating to the murder of the 10 or 15 people they killed at Honorable Kivumbi's house. And that scheme started when he was being interrogated at Chira. The moment he talked about the murders in his house, he closed the statement recording because they wanted a particular statement from him. He said, first, we are investigating inciting violence. He said, no, I'm giving you the facts as I know them. One is that you killed people in my house. This is totally unacceptable. It's abuse of office, it's abuse of the powers of the BPP under Article 120 of the Constitution, and we are insisting on that matter being pursued vigorously. Number 2, that the investigations are continuing. So do they intend to find him in Chitali and record his statement, which they refused to record simply because he talked about the murders? They violated his right. They smuggled him to court. They brought him without informing anybody. They did not even want to inform his lawyers or next of kin. Everything has been crafted in bad faith. In that case, we feel that the law is being weaponized against people of the opposition so that to settle political scores through charging them of charges like terrorism, which we condemn. Yes, indeed, the situation is very confusing. We came here. Ale ebyo biwulidde ensonga bwe zityo bwe zitambula. Muhammad Muwanga Kivumbi ebibye si birungi era yeetaaga okusabira naye ng'ebyaliwo njagala nkuddiza akatambi kano. Muwanga Kivumbi mu kamwa ke annyonnyola ekyatuuka mu makaage era wano akatambi kano yakakola oba bigambo bino yabyogera ali mu makaage ng'ekikolobero kino kyakamala okubeera nga kikolwa kakati we twogerera gwe bataddeko ogw'obutujju era ali mabega wa mitayimbwa bamuzizaayo paka ng'ennaku z'omwezi 17 mwezi guno gwennyini wabula wuliriza ekituufu kyali ki nga tebalina ku luguudo babatidde mu nyumba badde banoonya buleme okukula ne bajja bagezeeko bafule tebalikuba amasasi n'endowooza bwera egudde ate ne bakitegeera nti bamaze okutta abantu wawona abadde emirambo abantu 10 nga bamaze obatta awo ne baddamu ne bakola rawundi y'amasasi amangi ennyo okumala eddakiika nga 15 oyinza okulowooza wano waliwo Kenya yalumbye Uganda kati bamala ogakuba n'ekiseera ekyo badde bakikozesa okuddusaawo emirambo gyonna egyabadde gittibwa n'okugijjusaawo nti abantu babatidde mu nyumba si ku luguudo siwa baba batidde awo olaba mu nyumba ne baddusaawo emirambo egyo gyonna nabadde n'abantu abaddemu mu mmotoka omwo balabye buli ekigenda mu maaso nga basitula injad
buli aliki nga bamuddusawo. Nina ba agents abankuumi tuli tukoze buli bwadde buwedde nga balina essanyu nti bawangudde era n'abawagizi bwe bali ogutali musango naye okutala lwadde lwatandise eddeeyo ekibibi gye babadde bantu babalabidde nga bagezaako okukyusa ebivudde mu piki mu kulonda. So ne bajja saa zenjogerako zaddemu enda ez'ekiro we baalumidde wano era ne batera abantu bonna babatutte Gombe mosquito n'endowooza era okutya okuwa ekifaananyi nti bassa abantu 10 mu kifo kimu ne Gombe ne babajjuusaawo ekiro ne babatwala emulago. Kati tubadde tulina wano family abadde ano nange simanyi baani bafudde. We just took the number because emmotoka mwabaddemu ababaze. Kati olugoye luli njaddu kulaga olwo oli omwami kwa identifying mukyala we n'agamba mukyala wange ateeka okuba yafiiridde wano. Nabano bajjukira waliwo omulambo gwe basitudde nga gusigadde mu mpale ya mukazi nga guliko nakaleega kokka. Kati atunuulidde ki oyo yabaddewo babaddewo nga babiraba oyo amwidentifying dde wali. Omulala baalese essimu Gombe basabadde bamutyako engoye ne bajjamu essimu ne bagikubyeko ne bakubira mukyala we ne bagaa nti ono baawo yafiiridde muki. So tugezaako n'okutegeera waliwo kati omukyala bamuyita Aisha w'Ekaabalamba ye bamukubye ate nga bamugera n'omulangira twagamba ove mu byobufuzi. So it was a combination of military bikanyama bye baleeta ne local actors. So oyo kumakya afudde kumakya wano nene omulambo ne bagutwala Gombe. So abalala babakutte babalina mu makomera naye abooke bo balamu bali mu makomera tunaadiriga nabo ne tusobola kufumiitiriza bulumi bw'oyitamu abantu bobadde nabo Carpentry. Kati boogera n'abaana baabwe